Amanya gange mpitibwa Amina binti Sulaiman. Naye no mu mirimu gyange bamanyinga Ssenga mutiini, Ssenga designer, gemanya ge bategeere nnyo. Nga nsangibwa Kawempe Embogo, wentudde awo mu maka g'omwami wange, wenkolera emirimu gyange counseling okuba nti njogera n'abakyala. Byonna ensonga zikwatagana n'obufumbo, z'ensonga ze nsinga okukolerako ddala. Ensonga ze nkolerako ddala ez'obufumbo, counseling, bridal shower, n'okubeera nga njogeramuko n'abakyala olw'ensonga twagala okulaba weewa mulongo Babirye Sarah ndi Ssenga nze nsomesa abakyala naye tutunuulira lwaki amaka gakyankalanye nnyo, lwaki obwenzi bungi mu maka, lwaki obukodo bususse mu baami baffe n'okutusulira obuvunaanyizibwa okuba nti tebakyayamba baana baffe nga ffe tubeerabirira ng'abakyala. Ekyo kituleetedde obuzibu bungi ng'abaami tusaba ntuusa okusaba eri abakyala bannange nti abaami ababa batulabyeko muzzeewo obuvunaanyizibwa bwammwe bwe muteekeddwa okutukolera, kuba omwana bwe nfuna olubuto gwe taata gwe emikisa Katonda agijjayo eri n'agiyisa ku ggwe ompendye nsobole okuliisa omwana. Naye olwaleero musudde obuvunaanyizibwa kyova olaba nga Katonda abaggyeko ssente abaami ssente azituwadde lwa nsonga ki nti obuvunaanyizibwa mwabusudde Katonda n'asobola okuba nti emikisa gy'abaana baffe giyitira ku ggwe. Kyova olaba nga bw'oyitako mu kkubo emmotoka 3 bakyala bavuga n'olaba ey'omwami. N'ensonga ey'obukyafu ekyo kyo sikimanyi lwaki abakyala mweremezaamu obukyafu. Ekyo nkivumirira ddala. Abakyala ewawo nti mukola naye omukyala oteekeddwa okuba nga oli muyonjo. Teri ayagala kintu kikyafu. Teri ayagala omukyala n'osiiba waka kubanga oyonse n'amabeere galeebeeta tolina budde bwa mwami okuba nga olowooza okwata ssente. Omulamwa kyenjagala abakyala tumanye nti omukyala omufumbo aba wa kitiibwa emyaka gyonna. Naye gwe omukyala gwoga nti nja kwepangisiza kaluumu era basigala bakuweebuula ekitiibwa kyo ne bw'oba olabika bulungi oba ng'oli muwa bbeeyi nga toli mufumbo togenda kufuna kitiibwa nga mukyala. Obwenzi bulemedde mu maka mwe basenga mukola nnyo okubeera nga mubuulirira abantu ava mu bikolwa ebyo olowooza lwaki biremeddemu era nakyo ekiviirako abantu naddala abakyala kusigala nga naddala abo abafumbo kusigala nga bakyayenda? Obwenzi bungi mu maka naye obiseera ebisinga kiva ku baami baffe mmwe. Onsuulidde obuvunaanyizibwa nze mpeerera omwana nze muliisa kate toyagala na kumanya kakati bambi oluusi abeera mu mbeera mbi nga talina taafunye amugamba n'akuwayo emitwalo 2 gwe owa wakati oyagala tuteese kimuleetera okuba nti ayenda okujjako lwakuba abamu muze nga obakyala obutamatira waliwo osanga ng'ebintu byonna bifuna bulungi naye ng'alina waasiwaasi n'abeera nga obwenzi obwo abulemeddeko naye ng'okusinga obuvunaanyizibwa bwatusussa abakyala butumenya abaami kyembasaba nti mukomyewo obuvunaanyizibwa bwammwe mu maka gaffe oba tukyawaganye erabirira abaana bo kuba abaana tebajja kukyuka basigala babo gwe taata. Tulina abakyala betufuna bano tebalina kye bategeera waka yadde ku birina okukolebwa. Ekizibu ki? Abazadde temukola kimala kubeera nga mubateeka mu layini? Ekizibu ekisookera ddala ekyo we kivudde bamaama obufumbo tetukyayagala. Ennamba esinga abakyala bayifuta nti tuli bakoowu n'oleka abaana bo bataano n'otambula n'ogenda n'odda mu kukyakala abaana n'obaleka gye wabazaala kati taata ono n'ajja awasa omukyala bw'anaagamba ku mwana ombonyaabonyeza abaana bw'anaakola bati va ku baana bange kati nange azze okufumbawo nina kwesonyiwa abaana bo ne mbafumbira emmere n'enjibabwa n'enjibaterawo n'essuwaani n'enjitegula naye nga kkoozi yonna evudde ku ggwe omwami nkwoledde abaana ate gwe olaganga nze amubonyaabonya n'omwana bwe mulagira alabanga nze amubonyaabonya kati olw'okuuma obufumbo bwange neŋŋamba nti taata w'abaana ekimubonyaabonya kutuma baana be omwana ono ekimunyiiza kumutuma kati neekolera emirimu gyange naakula nga abakyala tubayita bannakijja talina kyasobola kukola. Ekyo kivudde ssebo. Waliwo okubulira okw'enjawulo Bassenga bedda kwe baakolanga eri abaana nga bagenda mu mafumbo. Ennaku zino okuteekateeka abaana abo temukyakukola Bassenga? Tukukola naye bw'otunuulira omulembe ogw'edda mwabanga mu famire omwana n'omuweereza ewa Ssenga n'amalayo omwezi naye Ssenga bw'omugamba nti owange omwana agenda kufumbirwa mumpeerezeeko eno oluusi asula muzigo gumu oluusi ayinawo omutima omubi kuba tubalabye nga tuwaliwo ne Bassenga abakotogera abaana b'abaganda baabwe ddala ng'ayinamu omutima omubi ababe bamudibiridde olw'okuba ono afunye obufumbo naaba nga tamufuddeeko naye ate edda abamu kati ngaffe abaana kambenze saakulya amaka ga taata wange anzaala nakulya ga mutaata wange omulala kati ekyo kikuleetera okubeera nti buli kyagamba okiwulira ate ne bamaama abali mu maka okulagira omwana alaba nga amubonyaabonya naye ne yeerabira nti ekiseera kigenda kutuuka omwana amuveeko naye atandika obulamu obubwe.
era nkubiriza bazadde bange omwana bonna b'omukotogedde oba omutemeddeko ttaka ate mmwe batata b'abaana otegedde mama abaana abasuddewo kola obuvunaanyizibwa okulaba ng'omwana ono ateekateekebwaga nekkotogerwa kuba ajja kumenyeka mu bukulu. Wabangawo gye mukola gye bakolanga kukyalira okukola kiba kyabikola ebintu ebyo bakyabikola naye abamu bamputtu kubanga nze ensonga ezo nzikolako naye omuwala agenda najja agenda kufumbirwa mutubuulireko n'omubuuza n'omugaa nsonga ki lwaki tewakola nsonga eno naddala abo baabasoma babikooza abo munange Ssenga omulenzi ono ndudde naye tulina ne shawa mu nnyumba kale ng'anyumya ebintu ebikwatagana bwe bityo ng'alaba nti ebintu ebyo bikolebwa omuntu ataasoma kyova olaba nga lero baawusigala bwetonona mu kyalo eyo n'omuleeta mu makaago owunzika atutte ebbaawo kuba sitaani singekemu omusajja n'ayitayo agenda kulaba ku kyatalaba gwe mama w'abaana kyolina kuba omusajja tatunulidde bulungi bwa mukyala atunulidde bibala bimulimu kati mpunzika mbagamba nti abaana abawala bafeeyo banyooma nnyo guno mulembe abaana banyooma nnyo omugamba ekintu n'akirekaawo nga tafuddeyo kati omuzadde oba tokosezza maanyi aba tojja kutuuka ku kyoyagala. Okunobaano b'abakyala mu maka musinga nnyo kyesigamya ku musajja tampa musajja takola kino ennaku zino obufumbo abakyala muliwo okutambulira ku ssente atali ssente tewabeera mukwano abawala babintu babikyusiza ate sayidi bbiri n'abaami omwami ajja nagamba Ssenga njagala mukyala n'omumulaga n'alaba ng'amala olumala nga amukubira essimu nti okola mulimu ki okolera wa ova mu famire ki n'omwami ayagala muwala ava mu famire engagga muwala ayinawo kasente kati n'abakyala bwe bali obufumbo si bwe baliko era yajja naga nti nze musajja atalina ajja ati omusajja omukyala gwe omwami gondabidde asula muzigo oyo sijja genda naye nti kati obufumbo ffe bwe twalimu ffe bwe tulina bosi bwe bali ku byanfuna kyovolanga n'obwenzi kyekyo balemedde amaka butamatira waasi bw'alaba avuga emmotoka benzi oba bbawe abaddewo ku kakorona ayagala kulumba oli kubanga omutima gwe si mumativu awankawanka enkola y'abashuga daddies nga kimbawala naddala yeeyongera buli lukya ki butamatira kubanga ayina omukyala ajja naga nti nina abasajja basatu n'omugamba ebintu ebyo bikola oti ate munange oli ampa airtime ojjukirira nkolera mwakaedi mu tawuni ate siina mpalenti ate ajja tinga bw'obimanyi n'omugamba kibi ajja tesobola kimala kagamba bwe buzibu butamatira buno omuntu singa weematiza nekyolina osobola okyekuumirako naye obutamatira nga tuwumbawumba obufumbo buno ki ekirina okukolebwa okulaba nga byonna bitwogerako bidda mu layini entuufu emisomo kati emisomo gyaffe wa mulongo Babirye Sarah lunaku lulamba tuba kusomesa bufumbo omwana nga tonnaba kumutwala muleete emisomo gikolebwe gya mulongo bakojja ne basenga ne babaayo n'okubanga oyina asenga muganda wa bbaawo bw'ogwa atalina batweyambise kubanga tubagambira bwerere ku baana bwabwe tetwagala ssente leeta omwana wo mutuuze mubuulire ebirungi byagenda okufuna mu maaso bagwe maama tokola ki tosobola ekyatekesaawo ffe basenga okubeera tusengeka ensonga z'amaka abaana abawala nawali kyombuuzizzaamu nti lwaki tebasobola kubeera mu bufumbo abaana bayiga enkola ya masturbation oli agamba Ssenga siri mwetaavu n'omugamba nga ndaba okuze okujjako naafunayo gwenzaalamu mbeera mu masturbation neemazisa bulungi naye ekintu ekyo bagenda kufuna obulwadde obw'amaanyi ne feeling ng'omukyala zikuggwamu kubanga oba weeyonoonye na bizina engalo kuba zino engalo mulimu amagomba so obutonde buli kiba kinywa bunywa kyo tekine we kikoseza naye zino engalo zibakosa kyobola lwasazeewo okufumbira gasiina bwagazi lwaki sisitemu yagyonoona akati kyekyo bwe balina okubeera nga bakola nti batwettanire tubabuulire ffe tetulina buzibu sitwagala ssente za counseling kuba essimu ogyonoonye otuulekaawo gweomuzadde atasobola leeta omwana wo tube nga tumukubuulirira kati kiri mirundi ebiri gavumenti egamba emyaka 18 naye ate kati nze ngeri gye ndi musiraamu kusaidi ya Quran egamba omwana singa azza omukono babigaba amaze okukula ennaku zino abaana bazza omukono babaga ali ku myaka 12 13 munjogera ennyango osobola omukkiriza baba mwana wo n'omukkiriza ku myaka 12 agenda afundika simukkiriza olw'embeera nti nyinza okusibwa nga gavumenti niyo olw'okuba nti kati eddiini ekyo ey'obusiraamu yatunuulira nti singa ngaba omwana wange ng'ali myaka 16 ng'akyali bbikira bwali mungu nze yandaganyisa jjana
n'abantu basatu emabega ekyo kitunulira nti ngenda kifuna mwana wange naye kati nga bweri nkola ya gavumenti nti tekkiriza teeka ninda emyaka 18 bw'aba agituusizza bw'aba wakusoma asome ng'alina omusajja we. Bano abafumbirwa bali myaka 35 bizibu ki baba boolekedde kuzaala kati nze emyaka gino gye ndimu ndi wanzaala 9 banfumbiza ndi mu myaka emituufu osobola okuzaala n'omala n'odda mu mirembe gyo naye myaka egyo aba amaze amagumbo kakanyala ate ogenda okufumbira nga ne sikiini ebyandibadde erabika olungi nga mugaa nti mpasizza omukazi buli omu yandibadde amwegomba bakutwala ng'omaze okulubuka nga ofuuse sekendi kati tokyalina mulamwa nti bawasizza ate era ogenda bwe giba emyaka egyo nze nkitwala nti obadde waddiba nga tolina kuwasa myaka 35 giba mingi. Akasembayo eri abawala mbakubiriza nti enamba mugenda kugifuna mujje nja babuulira kansolingi ya bwereere nzi Katonda amanyi nti ajja kunsasula kuba tunoonya kulungamya abawala wasiwasi oyo obutamatira olina abalenzi 3 obulwadde bungi kandida mungi n'okuba nti weeyonoonye kuba obutonde bw'abaami obwanjawulo waliwo omunene waliwo bonna kati ali kuwasa aligenda okutuukako nga tokyali mukyala. Abaana abalenzi masturbation efuuse ensonga omwana kati bakifudde etteeka ekyo nkyogera nga abaana njogera nabo ogenda myaka 16 17 ndoza babitandikira awo naye ogenda okutuuka mu myaka gye wandibadde weyagalira muti neetongodde nina amaka nga obwereere bumaze okunafuwa lwaki nti buli wakola bwoti omusuwa guno ogwonoona ojja kgenda okutuuka okwetongola nga tokyalina lugendo batujjira tubawe eddagala naye okuba nti emisuwa gyoba wayonoona mutufu okuwona kuba si kwangu. Ensebo lwatyo mbakubiriza nti bagumiikirize omuntu buli wagumiikiriza ogenda kutuuka ku kituufu ebirungi biri mu maaso ojja kuwasa abakazi bwe bali musiraamu tongoza abakazi bo bana tugende ku mweru ku muddugavu ku mumpi ojja kuba omatidde so kati togenda kumatira kuba kyemanyi nti omuyembe omuto tegwenkanankana mukulu gweyengeza kati bagumiikirize batuuke ku kituufu n'obulwadde bungi. Enamba y'essimu anaaba neetaaze 0701 177 254 0701 177 254 n'embeera ne MTN 0770 99 06 77. Amannya abamanyi nti Amina Bintu Sulaiman naye agaza obwa Ssenga nze Ssenga Mutiini Ssenga designer essebo nsangibwa Kawempe Embogo bw'otuuka ewa Mbogo oyita ku poliisi Kawempe awo bw'otuuka okuba essimu n'ontuuka.